ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka w'eggwanga Uganda mu kawaayiro namba 172A owa ssemateeka w'omwaka 1995, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni afuumudde Nankulu w'ekibuga ekikulu Kampala, Mukyala Dorothea Kisaka oba abangi bamanyi nga Dorothy Kisaka, gattako omumyuka we Engineer Daudi Luyimbazi, ssaako n'oweebyoobulamu oba Public Health Dr. Daniel Okello. Mu mbeera ya nnannyini kakomo wakakusabira omukono ossaayo obussa bw'atyo ne yeetwalira ekikye President Museveni bwe buyinza bw'asobodde okubeera ng'akozesa okujja kuba n'ebifo byabwe. Ekijja omukulembeze w'eggwanga Uganda mu mbeera ya lipoota ya IGG gy'asobodde okubeera ng'afulumya ng'eraga nga bansatule bano basobola okuba nga balagajjalira obulamu bw'abantu abaafiira ekiteezo wamu n'abalala ne basigala nga momboze. Kasasiro yasobola okuba nga alimu olwatika olwamala ebbanga naye ne lusobola okubeera nga tebasobola kuba nga bafaayo bw'atyo. Kasasiro n'ayiikira abantu era kiteezi kaakati kaafuuse kattiro anti buli omu abasinga be baafiira. President Museveni avuddeyo n'abeera ng'agamba aba Public Service Commission okusobola okubeera nga baadvertisinga ekifo kino, ebifo bino byonsatule wakati w'okuva kati paka mu myezi 3 mu maaso bw'atyo okusobola okulaba nga bafuna abanadda mu bifo bino. President Museveni era avuddeyo n'abeera ng'alagira minisita w'e Kampala Hajjati Minsa Kabanda okusobola okuvaayo ate amuyambeko mu kulonda Nankulu oba Ssenkulu ow'ekiseera anaasobola okubeera ng'abeerawo paka myezi 3 anaasobola okuba nga bafuna anaddira omukyala Dorothea Kisaka mu bigere anti abayita ababiri bejjukanya. Ekifo kino omukyala Dorothea Kisaka si yakisooseemu wabula kyagunjibwayo mu mwaka gwa 2011 April ng'ennaku z'omwezi 15 bw'atyo President Museveni yasobola okubeera ng'ateekawo Nankulu w'ekibuga ekikulu Kampala nga bino byatandikira mu Parliament bwe bati basobola okuba nga ekifo kino baakiteekawo era kyatandikira ku muloodi w'ekibuga ekikulu Kampala Erias Lukwago bw'atyo obuyinza ne bukendeera. Jennifer Musisi Semakula bw'atyo ng'ennaku z'omwezi 15 April 2011 yasooka mu ntebe eno era bw'atyo ng'ennaku z'omwezi 27 Ogwokubiri 2014 President Museveni n'amwongera ekisanja ekirayira kya myezi 3 ekyasobola okuba nga kiggwako ng'ennaku z'omwezi 15 December 2018 bw'atyo Jennifer Musisi n'asaba okubeera ng'awummula wabula President Museveni yafuumula mufuumule wabula ye yasaba okuba nga ate awummula wadde nga bangi baabitebya nti waliwo akabasa akaali katandise okugwawo mu kitongole kino. President Museveni yasobola okubeera ng'akozesa obuyinza obumuwa ssemateeka bw'atyo n'ateekawo Engineer Andrew Mubirikitaka nga ow'ekiseera wakati eyatuulawo mu 2018 era bw'atyo mu 2020 n'asobola okubeera ng'ate entebe eno yagivaamu. President Museveni yasobola okuba ng'ate alonda Nankulu w'ekibuga ekikulu Kampala owookubiri eyaddira Jennifer Musisi Makula mu bigere nga mukyala Dorothea Kisaka bw'atyo ennaku z'omwezi 12 June 2020 naye ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda 2024 nga gy'emyaka 4 gyokka bw'atyo President Museveni n'asobodde okubeera nga omukyalo ono ate agoba mugobe wabula si kubanga amuwummuza olw'ebikolwa ebyakolebwa ebitaasanyusa mukulembeze w'eggwanga. Eno Efik Media amannya nze Muzikwala Haji Abdul Noor Munyami Shafiq Lwanga omukama akonkoomere.